Enkya ya leero abapoliisi n'abeeroddeyo bakedde kwebulungulula muzikiti gwa Masjid Nur ogusangibwa ku William Street mu Kampala nga guno gubadde guddukanyizibwa ba Jamiyat Dawa e Nakasero. Basaze kufulu ku kifo kino okusobola okuyingira nga tewali abadde akkirizibwa kusembera. Abakuumi ba kampuni ez'obwannannyini ababadde bakolerawo bakwatiddwa ne batwalibwa mu mmotoka za poliisi nga n'abakulembeze b'omuzikiti nabo tebabatalizza. Bino olugudde matu g'abasiraamu ababadde basaalira ku muzikiti guno bakuŋŋaanye mu bungi era bano ababadde abakawu bategeezezza ng'aba Uganda Muslim Supreme Council bwe baatunda omuzikiti guno gye buvuddeko nga ne pulezidenti yayingira mu nsonga ezo nga kati beewuunya okulaba ate nga bazzeemu okubagobaganya. Poliisi yeteekesa amateeka mu mukono kati ate yezze yemenya amakufulu n'eyingira mu muzikiti. Muzikiti gwa Sarafere yenna nnyini muki naye olw'embeera ezitategeerekeka bwe zityo y'ensonga lwaki tukyali mu mbeera eno naye ng'ekitumenya si busiraamu wabula ekitumenya byanfuna. Bawaanyisiganyiza ebisongovu n'abakuumaddembe ababaganye okuyingira omuzikiti gwabwe. Oluvannyuma mmotoka ya poliisi ebaddeko ekizindaalo etuuse n'erabula abantu abadde bakuŋŋaanye okwamuka ekifo okwewala okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19 era abamu ku babaddewo okuli ne Sheikh Ayub Nyende bakwatiddwa. Abalala ate okuli Ayub Nyende abo tubagalako accountability kubanga eno fayiro eri mu anti-corruption court eri ku anti-corruption desk wano waliwo corruption kyekyoka kyekintu ekiri wano. Omukwanaganya w'obusiraamu ne gavumenti Sheikh Said Musa Lukedde ategeezezza nti ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council kyeddiza omuzikiti guno oluvannyuma lw'abaguddukanya okumala ebbanga nga tebasasula nsimbi za kifo. Abasiraamu babonaabona busiraamu bulwana abantu bano babadde bakuma mu bavubuka omuliro abavubuka ne balwana nga balwanira bwereere kati obumbi 12 kubwe wano bavaawo milioni 10 n'okusoba buli mwezi kati balo okuva mu 2012 okutuuka olwaleero gy'emyaka emeka gy'emyaka 8. Alabudde n'abalala abalina emmaali y'obusiraamu nti batandise okugikomyawo mu mikono gya Uganda Muslim Supreme Council nga wano walangiridde n'abakwasiddwa obuyinza okuddukanya omuzikiti guno. We have Umaru, we have Isa, we have Isa Sinan, we have Mbubi Ibrahim, Bahalain and Umaru plus Wampamba. Those are the representatives of Uganda Muslim Council. Twavuddeyo tugenda okulaba nga tutuuka buli awali ebyobugagga by'abasiraamu South Uganda. Ategeezezza nti abakolera mu kifo kino tebagenda kugibwako nsimbi za bupangisa mu kiseera kya COVID-19. Yudaya Namyalo ne Lugendo Crespo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.